Yes, nkomyewo nga bulijjo omuzirango nannono nga tugenda nga tuyiga ebintu ebimu mu lulimi Oluwalabu ne mu lulimi Oluganda. Naddala mmwe abaakasookera okujja mu biyumba, abaakatandika okujja oba planning okujja, please ogenda ku followinga YouTube. Ojja kunoonya ensulo y'amagezi, then ojja kuba osangayo bulungi omuzirango nannono nga nkuweereza ebigambo ebimu ebitandikirwako mu Luwalabu then ne mu Luganda. Waliwo abambuuzizza ku miwendo gy'essente bazoogera batya, biki. Of course bw'obeera nga wayiga ennumbers kuba emiwendo nagisomesezzaako maybe 2 days back, nagisomesezzaako emiwendo ezo numbers 1, 2, 3, 4, 5 to 100. Kasita obeera ng'oyize emiwendo egyo n'essente oba osobola ozoogera bulungi. Abeebuuza mbu oli waba akuwadde ssente eziti zibaamu mmeka eza Uganda, oli waba akuwadde ssente eziti baziyita batya, oba okitegeera. Kati leero tugenda kuyiga ku miwendo gy'essente mu Luwalabu ne mu Luganda. Tutandikira ku emu kubanga abantu b'eno tebalinga ba Uganda, batandikira ku emu. Kati ezaamu no wano waliwo zaawukana. Mu Saudi Arabia tuziyita 1 dirham, I mean 1 riyal. 1 riyal ze nnusu lukumi olwa Uganda. Ate mu UAE, Dubai, Abu Dhabi, what and what, tuziyita 1 dirham. 1 dirham yani wahet dirham mu Luwalabu, then era mubaamu nnusu lukumi olwa Uganda. Then era Oman ziba riyals. Oman riyals, 1 Oman riyals mubaamu eze Uganda nnusu lukumi. Yeah. Ne mubaamu 2,000. 2,000 ziba 2 dirham, 2 riyals. 3 dirham, 3 riyals, like that. 3,000 bwe zityo. Manya nti buli emu eba mu nnusu lukumi olwa Uganda. Ndowooza era oba otegedde bulungi. Paka ku 9 mubaamu nnusu 9 ka Uganda. Kati ongamba nti emitwalo dirham 10, 10 dirham oba 10 riyals gibeeramu omutwalo gumu ogwa Uganda. Eno 10 riyals oba 10 dirhams mubaamu omutwalo gumu ogw'e Uganda. Then ate diramu n'onoga nti diramu mutwalo gumu 1000 baziyita mu Luwalabu Yidash. Ndowooza kasita nabagambye nasomesezzaako ku numbers z'ogoberera Yidash, Sinash, Thalathtash, Arbatash, Kamstash, Sitash, Sabatash, Thamantash, Tisatash, Oshirin. Kati Oshirin ye 20. Oshirin ye 20, then 20 mubaamu emitwalo 2 egya Uganda. Yes, 30, 40 byonna twabisomyeko. Numbers ezo 30, 40, 50, 50 emitwalo 5, 30 ze 30 dirham oba 30 riyals gibeeramu emitwalo 3. 40 ze 40 dirham oba 40 riyals. Nkyogera 40 dirhams neŋŋamba nti oba 40 riyals, which means mu UAE tulina dirhams, then mu Saudi Arabia ne Oman balina riyals. Ndowooza muntegedde mikwano. Then 50 dirhams oba 50 riyals mubeeramu emitwalo 5 egya Uganda. 60 mukaaga, 70 dirhams oba 70 riyals giba 7, 80, 90, then 100 mu Luwalabu ne tugiyita 100. 100 kuba twasomye paka ku 100 ne mbagamba 100 bagiyita 100. 100 gibeera emitwalo 10 egya Uganda. Then 10 dirham oba 10 riyals gibeera emitwalo 2 egya Uganda. 200 oba 300 tubeera tugiyita mu Luwalabu 300, then 300 gibeera emitwalo 3 egya Uganda. Then 400 mu Luwalabu ne tuziyita 400. 400 gibeera emitwalo 4 egya Uganda. Then 500 gibeera mu Luwalabu tugiyita 500. 500 giba emitwalo 5 egya Uganda. Then 600 gibeera emitwalo 6 egya Uganda. 600 gibeera emitwalo 6 egya Uganda, which means mu Luzungu 600. Then 700 mu Luwalabu
mu Luwarabu 700 kibeera emitwalo 7 eza Uganda. Abasinga abaana abaakajja bagenda kuba babanga 800 ziba dirhams oba reals 800 mubeeramu emitwalo 800. Waliwo eyakimbuuza nti ye nga bampadde 800 ne mugamba ezo 800 zizitowa zirimu 800 reals. Kuba yabadde Saudi eyakimbuuziza nagamba ye nze nga bampadde 800 ne mugamba of course 800 mu abaakajja ze mufuna 800 reals 800 reals zibeeramu emitwalo 800 eza Uganda. Then 900 mbeeramu emitwalo 9 eza Uganda. Then 1000 mulimu abamu abafuna 1000 nga bakuwadde 1000 tuluyita 1000 lw'e Uganda. 1000 lw'eno mubeeramu akakadde kalamba aka Uganda. Then 2,000 ziba 2000 mu luzungu. Then mu Luwarabu ne zibeera 2,000. 2,000 gibeera obukadde 2, 3,000 obukadde 3, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Ndowooza awo muntegedde soogeddewo kya luzungu. Mbalina ye mbaleseewa mbalese ku 6,000 ziba 6,000 buba obukadde 6. 7,000 7,000 buba obukadde 7. 8,000 8,000 buba obukadde 8. 9,000 900,000 buba obukadde 9. Then 10,000 ashiralafu buba obukadde 10. Then 20,000 buba obukadde 2. 30,000 buba obukadde 3 yani 30 yani 30,000 40,000 500,000 600,000 700,000 80,000 900,000 100,000. Kati mbalese naye nga mukitegedde. Okay, ebyo mbadde mbyogedde mbu Mwarabu 30,000 kadde 3 kadde 4 5 6 7 8 9 then 100,000 bwe bukadde 10. Yes, naakomawo nate nkomyawo mbabuuzizzaako. Mwebale gye mukutuusaako engalo. Mbaagala nnyo. Nsigadde omuzira ngonna nnono. Mbawa omutima gwange. Mweraba. Bye bye.